amba abazadde nosanga omuntu aw'omuzadde amanyi mwana si w'omusajja naye namuwa gamba kyandibadde kirungi yes tukole abantu kati bweba bituusaawo gamba empisa n'obuwangwa butuvuddemu kitegeeza of course tulina okukozesa kati amagezi amazungu nga ga DNA because mu buwangwa nga bwe tukuze ekyo kintu kibadde tekirabikalabika nnyo ekiba nga kigenda kukendeeza oba okujjako obutabanguko mu maka kyetaagisa bantu gavumenti egula ebyuma ebiteeke mu malwaliro gonna kimu ng'okugema bwe kuli n'okuteekinga DNA oba obutonde bw'omwana kibeerewo naye nga kiri kya mulwatu nga kyabuwaze nga kigenda n'okukaadi nga tebana kuteeka otaata w'omwana ye gundi nga basooke bamuceekinge bakikonfamingire ddala ngu yeeye kijjeko okutabanguka mu maka kubanga abantu batingana abaana kati bavuddemu okwagala omukyusa kitaawe mu myaka 10 so bwe kiba kisoboka gavumenti egula ebyuma ebyo tukikolere ddala kiveewo olaba kati ng'ebyokuswaza omwana n'oteeka omwana n'omugangu ono omwana si wange nkuoluzaalukuse omwana nga waali kijja musigala mutwe kijja muto kyalinga omwana abadde amanyoni ekitaawe nga mwana obwagazi bujja mugwamu tujja kuleeta abaana generation enyivu generation enkaawe ejja kuleeta ekizibu mu ggwanga muno gavumenti efuna ssente wano n'egula ebyuma ebitategeerekeka n'essente n'ezirya buli baleete wano tusabe ssente tubuteeke mu budget essente ezigula ebyuma ebyo mu referral hospitals oba mu hospitals ezisinga ebyuma tubiteekeyo nga bakeberera bwerere si ssente ate kasita kijjamu ssente awo corruption ejja kubezze. In fact okukebera DNA ekwongera butabanguko mu maka kuba omuntu ajja kubeera n'omukyala we n'omwana omu nga kabera abaana bana nga abasatu si babe omuwe bw'anaaba agoba omukyala n'omwana omu owuwe naye agenda muto kyalinga n'omu owuwe so nga n'abaana abazaaliddwa abamu basomye n'okusoma yesu baweeredde naye tebamanyi taata waabwe muki mulala waliwo nalabye ng'oli bamuggyako obusika mwana muto myaka 6 naye ng'omulala nti kino kigenda muto kyalinga obulamu bwe bwonna so ndowooza preaching abantu nti churches abali b'emyoyo bongera okubudaabuda abantu banywerera awamu. Ndowooza obuzibu bwonna obutabanguko mu maka tebuvudde ku DNA zokka. Ekigambo ky'okugamba nti DNA efuuke ya buwaze eri abaana abato ku lwange tekyetaagisa n'omulundi n'ogumu kubanga mu Uganda we tutuuse tewakyali kintu ky'amazima okuggyako gwe weka gw'oyisobola okubeera ow'amazima. Era omukyala bw'anaagamba nti DNA eveeyo oba omuntu yenna bw'anaagamba nti DNA eveeyo ng'ono ye taata w'omwana mu Uganda kisoboka ne bw'oba sigga omuzaala so tekijja kusobola kumalawo obutabanguko mu maka. Omwana bw'abeera wange lwaki tokkiriza baceekinga Endagabutonde so nze ng'omuntu bwe tuba twagala kujjawo ndoli tomanyi omwana omusayi bwe gubeera gugwo koddewa ng'omusayi gugwo olina okugulabirira ne bwe weegaana otya omusayi gusigala musayi nga bwe bagamba so okujjawo bino ebyaki manyi omwana alabika si wange oweeredde omwana kati ennaku zino olaba education yafuuka expensive okulabirira omwana kwokka si kintu kyakusaagiramu omwana okumujjanjaba nga muto ne treatment ng'omwana aweza myaka 15 ng'oli ajja akungulira gy'ataasigira ng'omukyalo olw'okuba waliwo akantu waliwo n'omuntu omulala amusigudde ng'agamba afutalo n'abaana ababiri boolabirira si babo so ekyo ekintu nze ekyo nkiwagira ekyokukebera abaana Endagabutonde nga bato nga baakazaalibwa kyokka kyensaba nti olaba bwe baba bakebera siriimu basooka ne bajjako bweraga positive baddamu ne bakola another test okuprovinga nti really nga barulinga out chances ez'okugamba nti results ziri false. Now nga twagala okujjawo false positive ne false negative tuteekewo system ng'eri clear nti Endagabutonde tugikebera bwe tuti stage y'eno si mukyala okubeera nawa ssente n'agamba n'abribinga abasawo oba omusajja kubeera wagindi n'ayagala okuraninga we so tukozese system ng'eri clear nga kyeyogera kiba kituufu nga terina muntu adawutinga nze Endagabutonde njiwagira era nze nsaba bannange bwe babanga gye bali nga bamanyi nga kikola bakkirize
tucekinga abaana nga bakazaalibwa omuntu ategere nti omwana we ave ku beginning ng'ateesemu akasente ng'alabiridde nga buli kimu akiteeseeyo ng'amanyi nti omwana we si mwana kusooka kukula ne bagamba nti si wuwe. Bangi baagala okusiba abaana mu famire olw'ensonga zaabwe. Olumu bagoberera ebyenfuna, olumu okwagala famire yennyini mu musaayi, ate nga omwana bamugye mu famire endala. So abakyala ekyo kikyamu, mumuzaalanga abaana mubawe mu famire zaabwe, olw'ensonga nti ekyo kibonyaabonya omwana yennyini. Kati ng'ono yabadde mu famire eyo gye mulaba ku social media, omwana bamuteeka mu famire etali ye, nekirabika nti omwana eddembe lyamuweddeko. Famire eno yabadde yamutadde mu ssomero ddungi, kakati tetumanyi oba eri gye yalaze mu famire endala, famire eyo ng'eneesobola okubeera nga emutwala mu ssomero eddungi nga lyabaddemu. Olwakunene nnyo naye nga nsaba abakyala abafumbo ate abazadde balekerawo okugaba abaana abatali waabwe. Omwana oba omumalako eddembe lye n'ekika okitataaganya emirundi mingi, erudda gy'omugabye ate neno gy'ogenda omugaba awalala. Kale abakyala tubasaba babeere beesimbu, omwana omugaba watuufu, naye omwana n'atuuka n'okufuna obusika. Kyabadde kibi nnyo. Abekulu b'ekika ate naye yabadde musajja mukulu nga nsinga, naye yakyandikoze yantadde omuzadde ebbali omukyala ne bamala okukola ebyabwe ne bagema kuteeka ne bamala okuinvolvinga mwana omwana katali kyemmanyi ali traumatized. Bandikoze ekyo ne omwana bamutwala, then later on maama w'omwana amubuulira lwaki yamugjayo mu kika. Naye kati omwana omuto akyakula kyabadde kibi nnyo, era nze nkubiriza abazadde maama nti ekituufu oba okimanyi nti omwana gye bamuzaala ate noyagala okufuna ebyenfuna, waayo omwana lumu omwana amanyire ekika kye, naye kati gy'omututte mwana mukulu anaamanyira ddi banne